Kye kigenda maaso mu Nudi no fachi. Tewali kye kigenda maaso. Omulamu gwa interview no kibwe musajja gwe mutegesi. Gwomanya abayimbi mwe ba promoter Alien Skin mukwano gwo tukimanyi bulungi nti mukwano gwo. Sina kye mmanyi bannanga bandaba Nudi ni yabimanyi kati zakafu. Kankubuuze bibuuzo kati. Tukwaliriza tuli ku TV kiwamma. Petuli ku Megatron Media. Tukwaniza ku Megatron Media misano Rudini mpege. Yes. Lwaki wesiba ku Bobi Wine ennaku zino ng'oli musajja wa Bebe Cool? Ndi musajja wa Bebe Cool naye njogera mazima. Byenjogera ku Bobi Wine biba bituufu ne byenjogera ku Bebe Cool biba bituufu. Ku Bobi Wine Bebe Cool ani g'osinga okwagala? Bebe Cool. Lwaki oyagala Bebe Cool? Amanyi nnyo okuyimba. Ate mukwano gwange ng'omuntu. Teekakano kwa mukwano gwa Bobi Wine. Sirina kuba mukwano gwa buli muntu. Aye ate obuzibu buli muntu wankwe tawagira Bobi Wine. Buli muntu wankwe? Buli muntu wankwe yesiba ku Bebe Cool kuba entegera ya mwebere yakwekwe. Mbadde manyi owenkwe yesiba ku Bobi Wine. Oyagala Bobi Wine? Nga sijja gamba nti mwagala basi mwagaze mmanyi kimu. Oyagala Bobi Wine? Ansa yange eri bweti. Sijja gamba sijja mwesibako nti mwagala. Sigambe nti omwesiba. Mpuliriza nti nkugamba. Sijja mwesibako nti mwagala. Naye ansa yange eri emu nti saagala Bebe Cool. Nze njagala abantu basatu mu Uganda. Njagala Bebe Cool. Njagala Bajjo. Njagala Gravity. Nze njagala Bobi Wine, njagala Alien Skin, njagala Abitex. Ne basatu be njagala. Ani abatabula kati aba abasatu. Wabonna boyogedde batabuse. Batabula malala, Alien Skin ayina amalala. Nti andabikira okubanga yakulira mu nnaku eri yasookawo. Enjala ani amuwadde akatebe yali ya 1900. Ojjukira Kasedde, abaana bakulira Kasedde ne Mutere. Kati Nurudini omuntu wabanga yali mwavu nnyo. Najja kinga kwana mukazi kinga kwana oyo mwala bamitale bulanda wazena nakano aji n'omusanga awo omusanza ali makukyalo biki byompa audio omusanza ali makukyalo nakano aji yo najje Kampala nge mukyalo yali yesiga yanaba sabuna yoze ebintu bajje Kampala nanaba ku deto nananiko kuunya olusulwa bajirwe tuunya nalaba amasanyalaze nalaba TVs ne za flat screen joinewo zena afuka ekizibu kati Alien Skin yabaje ekizibu kya Alien Skin kyo kai kimusumbwa sakala mukuba babamiza nze musonyo olobusiru bwa Alien Skin ate bonkwase nako okumukuba kuba bambi ndaba nga abikola tamanyi either abayimbi bamuloga bayira baba omwana ddogo kibansi sina mujirayo biso liri ddogo lyennyini abantu baloga abayimbi abo si bantu balamu nja kujamba wino wa Alien Skin giyava ne watuuse mukama amujjeeyo atandise okukola amalala kati nganze Professor Bajjo ndaba nga tali yekka bamuloga aliko eddogo eddego lya abayimbi ba Uganda balogo bakuwunza n'oguka n'ofuuka ekimpemempeme kubanga saawa zino yerabira ennaku gye yavaamu Nurudini abantu bakuwanga lifuti n'obanga oli ku maanyi g'abantu ate obeeragirako Munnayuganda ye muntu atayagala kulaba nga oli bulungi ebiseera ebisinga principles efuga obugagga n'okufuga abantu bw'obanga ofunye weewala okweragaalaga faanana abantu abo b'osanga kakadde buuza b'osanga abalema bawa ekitiibwa b'osanga ababooda fuuka owa booda naye Alien Skin yalooza buli omu ali waggulu wa buli muki agamba yeremererwa kyekiruma abaki nedda eyo excitement ya bwavu yakulira eri ekiboga mu bamasiika mukama nsonyiwa abantu b'ekiboga naye we yakulira ate ye ewaabwe waali bubi nnyo tikati kyati yakisuubira alemereddwa okufuga fame sitadomu that's why ze sola mukuba bane mukuba jakaba ate manyi bingi okuva ku kikolimbe kimubonyabonya naku jayisaamu nnyina diru zazakola endowooza ye ndosagala ate nze mbasula Alien Skin ate siri musagala ate mwetegeke kati mumukuba lweki ate kati nze mukubyewa ombuuza kwogera kati mukuba ati byenkugamba nkuwa example emuleetedde okutuuka waali oyo mwana saawa zino singa ayina empisa yandiba tamanyi muyimbi yenna maanyi mu Uganda singa ayina empisa yandifunye ssente z'ensi yonna singa ayina empisa yandibaddeko n'omukulembeze Alien Skin okumanya bannayuganda muloga mwaloga omwana w'omukazi mwamufudde zolo kati aliwa zolo bweruwa nakanya okwogera sigenda kwogera ku Alien Skin kuba mwagala bw'ayogerako ekimuli ku mutima nedda okyogedde otya tosobola kunyooma bannaddiini ffe twakwatuwa abantu abakulu ekitiibwa Nurudini omulembe gutwakuliranga nga omwana we musanga nga ayina kyakoze nga na right emukuba tosobola kuva mu kamera n'ovuma abantu bakusinga myaka ekyo kiba kikolimo Nurudini nze bwe nsanga Abitex n'ankuba oluyi tegaba mawulire bwe mukuba oluyi gaba mawulire olw'emyaka gye it's biologically
culture, physical. Ali kisajja kinesibyeko. Kyagwa byakyo. Buli kikola live balumbu yenja kukubanaga amatama ate ze strap vai nina bwino wakyo ekyo kisajja okiraba. Nkimanyi nnyo. Kifere. Bakali bwe mpuliriza. Akana kacho kafa ne kiwona transport anono omulambo ko yapo. Ne kiweereza sente z'abantu. Kali sikali bali kimpenye, kyali bali kimpe kitiibwa. Ne ki omulambo gunnemye. Mumpasere. Ne tukiwasereza ne kizibu. Kyo kibbi kifere. Kali ndo kuba kirumbu ye. Omanyi nze ntegeera, manyi kati olaba bayira mu baana basitwaga abantu benda abagira amazima ayinza okuba yeekolera yatandise from glass to scratch and we are taking art from glass to scratch bade kugamba kati olaba ekisajja kirumbi kibuukira kati kyabuukira ali enisikini bwe mmotoka simanyi yatumwe baze mmotoka ya jajja gundi wano bagikolera wali mu ndeba nga njira bajibu lwaki toba ali bodies ali yakusina bituka kubyogera buli omu njagala mu emmere ali nze internet yonna ngisobola njagala mu sonde busina bawo maanyi tebalina maanyi gankuba nze bwanga buli mbize yasama okonyera bwino waayo abantu baali bakusse baali bakusse noweetonda bwino mulina bwe musajja musuuti seetonda wakola otya mpuliriza nze kyandira okuddamu okwetonda nagenda ebusiya akakazi akakadde ne kampasingira 10 ne kaŋŋamba watulyamu olukulu mbanva ebusiya ntuuka ekamuliise mu story mbangende kasi jjajja wange ali myaka 98 kati anaatera okufa jjajja yankuze yansomesa naŋŋamba ekintu kyekimu mbanva ewa jjajja watulyamu olukulu mbanva ewa jjajja ntuuka emmengo naye mbaŋŋamba ekintu kyekiki naye bannayuganda neetonda olw'amaanyi gabaki mbuneetonda lwambizi ya lumbuye bane nkugamba zitabanvuma ate nzega jine bibivu kati ogenda kunvuma kino ludi nagamba sina ne banziika nalya ssente za Museveni ne bompita mbega nvaako kyogenda kunkuba ki lumbu yayinza kunkuba ki anze mu kimu kyange nkikolera mu musana bali kumubuuza lumbu yagenda kunkuba ki nsobola natambula nga ndi bwereere tebinnuma naye ayisa erinnya lyange nedda ekinnuma ku lumbu ye tamanyi nti jagwa nnyo omanyi lumbu yedda yalanga nga bamulindanga Uganda yonna ng'emulinda naye kati yesiba kalayivu asanga kawumani kuseka ng'alimpira omanyi omuntu okugwa n'olwako yoleko nona liko okwesiba kulayivu z'abaana ba TikTok oba lumbu yatera nabonera okudda e Uganda kwata kyali threat teryamuliko kati ludi nosooka onowuliriza lumbu ye naye adda wali n'ayasama awaayiriza yagamba ali anisikini yagula amataka nayagagulawa kwegamba ebyamujjamu vali yagamba sale musale bw'aba mulamu mufu nva ku intaneti bagamba ye abutika butisi matama nja bavumira kirumbi nina kankiwemu ati nabadde okuvuma ngira kuba nza nokukuba embivu kale embisi nabadde okivuma nze mukasandu lubajjo nkitunulira nga kyepangapanga nga kinonyiza kunze kama abitekesera bajjo takonanalana business atwala litakika fomu ng'aleweta bumere bwa Naalongo najja nabutika amatama mu kamera zade saa 8 nanda babajjo manyo njaga naye yambula empale teye amadanda pale kibutika butisi matama tolanda matama gange nagalumbu yegata kwegamba tekirina kyekirikiri bakiteekawo okubudisa abantu mu struggle byebimu ebitamiza abantu sakazirike lumbu ye struggle agyongerako bagisuula njagala mpa impact ya lumbu ye mbu yajjanga tugamba kabaka yabusanga nnyo abantu yabusanga abantu kino kigenda kuba kiti bwe bwegendeze kino kale trick eri psychological yali agoba Bobi Wine kuba Lewis yakuba Lewis Lubongoya Lewis musajja mugezi bebamu betulina ba academy bagira tizungu nze simanyi academy bebasajja abaso kirumbu ye kyabala umuli abo baka think tankers kali bale wisi ba think tankers cyo kibara bwe kiti mugatama alwa mutu bale bijja kutambula bitadde ku channel mujogeze takati bale wisi basije cyara banga bwe kiti ngabati anti Lewis Lubongoya mugezi agenda kubuusa Bobi Wine nga kimutamya Bobi Wine akakodyo ka Museveni bwetu bala bwetu babiri nga tulina gye tulaga Museveni bwakufuula mbega nange nafuula ki mbega katoli matama buku najja sawa 8 Lewis munyankole Lewis kakati nga logically tekyagala Bobi Wine abe n'abagezi bakatana kimwagalako bano babajje balwasama bafulu fega bekimwagalako nga bakyala n'oludini ng'ogenda kugamba okuyingira State House kyawukana n'oludini tuba twagala kuwamba Museveni agamba abasajja nga balewisa ababala nagakyagulanyi yogera booti kola kino bakademi bathink tank kati kino kimatama buuku kyokasa kikulaba nga Lewis otwala kyagulanyi mu direction ng'olina obwongo nga kikukuba
nga nesera boli mu byakina abawumba tutu abatole abagomba bembe mmere yawe oloza ekigendererwa kyakyo kuba ekigendererwa ky'okuba alien skin kinoonya relevance kyagwa nze kati mmanya alien skin tuyina ebyo amalesi olabyogera mu kamera naye omanyi nti kyamukubye tekina bikyamukubye omanyi abaana ngeri akati omuntu atwala ebintu lumbuye byayogera ate ye musiru okusinga lumbuye ng'ojja ku live n'otwala lumbuye byayogera ate gwe weetaaga nakufa weetaaga mu ntaano alien skin yentugambye yakoze alina amalala bwemba njogera amazima alien skin alina ebibiiri singa alien skin talina malala abantu abavuddeyo kuba alien skin malala gesi lumbuye lumbuye talina manyi zinjagala lumbuye akuba emyaka 10 kayagera kunjogerako kyo matako kati amanyiiko ki kakati zinjagala tasobola teri muntu asulamu nekisudde alien skin kumookinga katonda bayibuli egamba ndi mukama katonda wa bujja tongattangako ekintu ekirala kyonna tosobola kuyimira mu kamera nowaana sitaani katonda nakujjako nakwagala oli musiru wange kakati walingawo abayimba bayita the Beatles bagambanga ettutumu lye tulina lisinganirira mukama katonda buli owegeraageranya katonda bye bizibu byofuna nga alien skin katonda ali mukulaga maanyi ge tiize mukama katonda w'eggulu n'ensi lumbuye talina kasubi kwa alien skin lumbuye yaani asobola okuyita ku street awo bamanya ti ye lumbuye basi omukubira endolo kafe batukubira abantu bakitegeera kirungi goli mukujubisa n'obusuuti bwo kati gwe lumbuye aliko puleti buli musiru yenna kati wama Nuruddin ye version ya lumbuye bakona yambala obusutu yambala naye kiriwo ekiti naawe tolina amatu kwambala t-shirt ya bei ngeno lumbuye logo bwe bisimuula nze simanyi balina amatu nze ndaba kifeesi kibinga kyange simanyi balina amatu batayina nze ndaba kikatunakyani mukulu naye kiri kitanda kyange kyaferaafera abantu bali kubaga lodi emyaka emeka kyaferaafera abantu obaga lodi b'emyaka emeka obadde kulumbuya bayinawe Bobi Wine ekizibu kyalina feesi zefula ezokubeza struggle bonna bamenyi b'amateeka ebatwalanga escape route birumbuye byattadde abantu byafera dda kati byekwata ku Bobi Wine kufuna immunity kakati ate ekinuma bikuba balewisi bano abagezi abali kiriini bugolabanga yasaba buli muntu akuba alien skin ng'akulembeza Bobi Wine oli kiwumba tuutu oli kisirusiru oli ddebe kkalu oli kigwagwa buli muntu akulembeza Bobi Wine alien skin ze mukubanga muntu simukubakola Bobi Wine mukuba lwa mpisa zembi kunyoma abantu kunyoma katonda kunyoma nyina kukola maalo sikusobola kugata alien skin na Bobi Wine nkikuba kimalamu malala wemba nkikola ki ate sikikuba nga njagala kigwe njagala kiterere kidde mu layini kubanga kinnaku saga kidde mu nnaku yampa kyalinga kibbi kyakukubo kati sagala ddeyo mu mbeera yakubba busawo manyi kugambye ali mubbi bakifeesi kakati nze nnuma kisobola kujja nenkuba alien skin mu mukyayi abantu kulwa Bobi Wine wabula namugati alien skin dayo wetondesoko sirika ati nagambye bambologa naye ntambigira givamu kati byogere byengedde okugamba ate ogamba alina amala